Omubaka Nambooze Asimatuuse omutemu w'ebijambiya so ng'ate omuvubuka eyabika IGP Ochola ono nno asonyiyiddwa. Tukwanirizaako ku Newspark Channel webale kujekumirako mukwano wonna wosinza okuba ntino olaba amawulire gaffe oyinza okuba ng'oli mu ggwanga lyattu Uganda oba wabweru w'eggwanga oli mu Kiyumba oli Saudi Arabia oli Kata oli Oman oli mu Dubai twagala okuba ntino tukubuzaako mu ngeri ey'enjawulo Canada USA oyinza kubanga oli mu Japan German atwagala okuba ntino tukubuzaako mukwano badde oyitaita n'ogwa ku video yaffe kye tusaba kyokka ddiya sooka osubscribinge weegatte ku mukutu guno ate oluvannyuma onyigeka notification bell akadde ako kaba kakuyambako okuba ntino bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire. Tetugenda kuliisaayo mukwano tutandikidde mu maka g'omubaka wa municipal y'e Mukono Nambooze Bakireke ono ategezezza nti Asimatuuse omutemu ow'ebijambiya enkya ya leero. Omubaka ng'ayita ku mutimbagano gwe agambye nti omutemu yamwekangidde mu kisenge kye. Era omutemu ono n'alagira Honorable Nambooze okusaba essaala esembayo ono abadde amanyiira okusaba essaala esembayo kuba abadde agenda kumutta. Naye Nambooze agamba nti Mukama amuwadde amaanyi n'aleekaanira waggulu era ng'ono aleekaanye ng'ayita bba omwami Bakireke era akakasa nti abadde Katonda amusobozesezza okumutaasa. Wabula okusinziira ku muyambi waabwe oba ku muyambi w'omubaka Nambooze atutegeezezza nti bba oba bba w'omubaka Nambooze abadde ye ali mu kusaba. Bino ebibeereddewo azze luvannyuma mu kujja oluvannyuma n'alwanagana n'omusajja ono munnange era bano bwe balwanaganye ne bayiringita ku madaala. Bayiringise ku madaala oluvannyuma omutemu ono n'amwesimattukako n'adduka n'alinnya boda era okusinziira ku muyambi ono agamba nti boda ebadde mulinze wabweru ne babulawo. Bwe bityo nno mukwano bwe biri. Abooluganda babadde bansise olwaleero babadde bansise nasimusa ekiro nendaba nga amataala kisenge kyange gona gabadde gasikidde nasimanyi nasoose kuwooza nti oba balubu sikubye naye ng'ate rest of the house wayaka. Kale olwaleero mbadde ntegeeza okukkera mu palamenti mbeereko mu shadow cabinet naye ekedde nnyo omwami wange alina lutiini azukka n'agenda mu ddiiro gy'asabira morning prayers every day. So afulumye mu kisenge n'agenda naye waliwo n'abaana abakedde abalala bategekkola okuba nabadde mbagambye njakkeera kibatategedde nti abantu ba mutemu yabadde yayingidde mu kikomera kyaffe ng'ayita ewa neighbor kubanga neighbor wange yalina oluggya lutono ekisenge wakati we newange sakizimba asobole okuba nga asobola okukozesaako compound yange naye omutemu gye yayise badde ntudde mu kisenge awo buliri omusajja ng'atuuse mu kisenge kyange ayimiridde wakati mu kisenge membuuze nenyingira mu kinaabiro najja nakwata ku luggi n'agamba nondabirwamu vaayo mangu kuba mukujasa sinaawo wadde buzibu sitegedde lwaki ayobeeyirire madala nefuluma kati naŋŋamba nti
sabe sala zesembayo kutta sabe sala zesembayo ngenda kutta nfuna amaanyi naye nga mmanyi kyengezaako tekisoboka kubanga sikyangu okulira eddoboozi eriva mu kisenge kyange ng'oli mu kitundu kirala ekyennyumba yange. Empita nnyo omwami wange simanyi nambya kulidde musajja ng'akyusa tunudde ku nejjambya nga akyusa atunulidde ekisenge sabe saale ze zisembayo nkutte Ateyo nga tuvuddeyo omuvubuka eyabika IGP munnange amusonyiye. Omuduumizi wa Uganda Police Force Inspector General of Police Okoth Martin Ochola asonyiye omuyizi owa siniya ey'okubiri. Ajjukira nti amawulire gano twagakuwadde olunaku olweggulo. Omuyizi ono bamuyita Mubiru Mubaraka era ng'ono yayita ku mutimbagano n'ateekayo nti nno IGP Ochola yali avudde mu bulamu bw'ensi eno oba yali afudde. Okusinziira ku mwogezi w'ekitongole ekya poliisi ekikola ku kunoonyereza Charles Twine agamba nti ennaku z'omwezi nga 22 Septemba omwaka guno gwennyininyini obubaka obubika IGP Ochola bwateekebwa ku Facebook. Bwe bakoze okunoonyereza bazudde nti yaggulwawo ng'akozesa essimu eyali mu mannya ga nnakazibwe Fatuma. Bwe bityo bwe biri. Jjukira nti no basooka kukwata nnakazibwe ne yeegaana n'agamba nti ye atalina mukutu gwa Facebook wabula n'ategeeza nga mutabani we Mubaraka bw'atera okukozesa essimu ye era ono naye n'abanga akwatibwa. Bwe bamubuuzizza ayakkiriza nti nno ye nannyini w'omukutu ogwo era ye yateekayo obubaka obwo. Twina agamba nti bwe bategeezezza IGP Ochola nti bamaze okunoonyereza n'okukwata omuvubuka ono njogera ku IGP yavuddeyo n'ategeeza nga bw'asonyiye omuvubuka ono kubanga akyali mwana muto. Eyo nga tuvuddeyo ebitongole by'okwerinda okuli poliisi n'amagye bigumizza bannayuganda nti tewali butujju bwonna bugenda kukolebwa ku ggwanga lino nga bwe bizze bitambuzibwa ku mutimbagano nga bwe waliwo abagenda okulumba Uganda batuuse ku bannayuganda obulabe. Okusinziira ku bakulu mu poliisi n'amagye Uganda kati weetuuse tewakyali butujju, tewakyali mutujju yenna asobola kulumba kubanga obusobozi bw'okweŋŋanga babulina era basabye bannayuganda bakole mirimu gyabwe. Bwe bityo mukwano webiri. So nga ate jjajja Ichuli avuddeyo n'agamba nti mugamba nti mu Uganda mulimu ab'opposition kaakati etteeka lino eryagala okubeera nti liteekebwawo ery'okuba nti no abantu tebaweebwa bail bagambye nti no balinze ab'opposition. Jjajja Ichuli agambye nti wano wogenda okulaba ab'opposition abamu bagenda kulwala, bagenda kwebulankanya, bagenda kwetooloola anti nga munnange baali adde akasimbi ka gavumenti. Bwetyo bwe tutambudde mukwano obadde mulabi mulungi wabali kwekumira ku Newspark channel teweerabira kunyiga ka notification bell akadde ako baba bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire. Twagala okuba nti no tukwebaza olw'okuba nti ofisa akaddeko akwesa ne data wo n'osobola okutegeera ebifa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lyattu Uganda. Obadde olaba vidiyo eno naye nga tonna subscribinga mukwano tusaba busabi sweet kikole kati ate era ate weerabira okulekawo ka comment
comment, ka like, okusharinga, ebyo byonna bitukolera ddala bulungi.